بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى ابتغي زم السورين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الله سبحانه وتعالى تقام تبارك الذي تكذبير يريويو. الله سبحانه وتعالى نزل الفرقان يسفي كتاب القرآن يشاور وكتوه بلنبنا مزما يشاور وكتوه لشام نبتوفو ngalinya mumanya gaitibwa Qur'ani rusa jita Allah subhanahu wa ta'ala al-Furqan irinya lili tukuzibi Allah subhanahu wa ta'ala yasi kitabu cha Qur'an ala abdihi kumuduwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama liyakuna lil'alamina kisoboro kubera eriye bitonde ngama jinni n'abantu nadhiran ngakirimu kubatisa nteriyo runakuru enkomerero aneiso bubi ajja kubeera ng'asasula ebibonerezo aneyisa obulungi ajja kusasula ejjana. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي الله له أين ملك السماوات والأرض بفزب القرنسي ولم يتخذ ولدا الله تيزار موانا ينانغا برداوي بينزو كترووزا ولم يكن له شريك في الملك أتتاينا ميغتاكو ينامو بفزبوي وخلق كل شيء ييتون دابوليشين تشون ناتشورا باكو نتشوترا باكو فقدره تقديرا. الله سبحانه وتعالى بوليشين تشون نانا أشيغيرو رغيرا نابيرانغا أشكوزي مرukora olwanna maddala nekyenkanankana bulungi n'akitereza nekibulako ensobi yonna gy'oyinza okumukwata mu ekyo kye yatonda Allah subhanahu wa ta'ala. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه abantu bateekawo atali Allah alihatan bakatonda abalala ab'okusinza amasanamu abasanize n'abo babeera nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ne babiteekawo ne baleka Allah. la yakhluquuna shay'an ebitasobola kubeera nti bitonda ekintu kyonna simu no simu ggulu wa hum yukhlaquun ate ebyo ebisinzibwa nga nabyo byatondebwa butondebwa. wala yamlikuuna li anfusihim darran ng'ate tebisobola kubeera byo byennyini nga bisobola okwetuusaako omutawaana. wala naf'an ate tebisobola kubeera nga byetuusaako omugaso. wala yamlikuuna mautan nga tebiina maanyi gasobola kubeera nti biragira ekintu kife ne kifa. wala hayatan ate tewali buyinza bwe kiyinza kubeera ku kintu Allah kyasazeewo okutta nti byo kibeera nga kiriyimirizawo kibuwa obulamu. tebiina kufa tebiina bulamu. si bye biina amaanyi agawa abantu obulamu. si bye biina amaanyi agajjako abantu obulamu. wala nushura ate si bye biina amaanyi agajja okusobola okuzuukiza abantu nga bafudde n'ebintu ebirala byonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yeewunya abantu abaleka okumusinza ne basinza ebyawongo ne basinza emisambwa ne basinza emizimu ne basinza amasanamu agagalabika nti gatondwa butondwa bitonde ngabbo ebitalinaako kabike biyinza kubeera nga byetuusaako byennyini nga Allah abadde tasazeewo wadde omugaso gwennyini nga Allah abadde takkiriza ate nga sibiina pawa yakutta sibiina pawa yakuwa bulamu ku ekyo Allah kyasazeewo okutta ate si bye biina amaanyi agajja okubeera nga gazuukiza abantu ku lunaku lw'enkomerero. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. الله سبحانه وتعالى عند ما سونغا تكيزانغا تغامبا وقال الذين كفروا بتكريزا بوغرانغا باغامبا ان هذا ترينو القران محمد جاتوليتد الا افكن وكجاكو بوليمبا ويريري افتراه يا بيي بيغامبو نجاتو غامبا انت الله يا متوميه واعانه عليه قوم اخرون غوالونا بانتو ابارلا باميامبا كوكو بيرانغا تفرا ني بيغامبو بينو atubulimba limba nti bivudde eri Allah inaabamuyamba
faqad jaa'u zulman Allah agamba abantu abo baleese ekigambo ku nnimi zaabwe ekyobulimba ekyobulyazamaanyi wazuuran nga era bulimba bwa nnamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala yeewunya abatakkiriza ababeera nga batemerera Qur'ani nti bigambo biyiye Muhammadi yabiyiya ng'alina abamuyambako. Allah n'agamba nti bakoze obulyazamaanyi era ne baleeta ku nnimi zaabwe obulimba obwa nnamaddala. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا nebatuuka n'okubeera nga boogera ku Qur'ani eno nga bagitemerera ebigambo nga bagamba asaatiru al-awwalin, ezo sitole z'abedda, ezo nfumo z'abedda Muhammadi zaaliko zaatubuulira. Iktatabaha Muhammadi sallallahu alaihi wasallam baazimuwandiikiranga fahiya tumla alayhi, ne zibeera nga zimubuulirwa zimusomerwa, yo n'amala n'azikwata ng'omuntu bw'oyinza okugerera munno olugero. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abatakkiriza balina ebigambo biboogera nti Muhammadi bajja ebigambo ebyo nga babimuwandiikira. Abalala banna bamanyi okusoma kubanga ye yali tamanyi kuwandiika yadde okusoma, ne babeera nga babimubuulira nga babigera ng'engero ez'edda. Ate naye n'abeera ng'abikwata mu mutwe ng'alina omutwe okukwata obulungi. Kati yazze okutubuulira ng'atubuulira engero ng'azitubuulira bukuratan wa asiila, enkya n'eggulo, gy'ebigambo byalimu byatubuulira olw'okubeera nti alina abamuyambako ababimuwandiikira. Bwe baamala okubiwandiika obulungi ne babitereeza, ne babeera nga babimusomera n'abikwata bulungi. Kaakati abitubuulira ku makya n'olweggulo, tubeere nga tukkiriza ebyo, tujja kubikkiriza bulimba bwereere. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل باقام أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. نكي القرآن يو سينغا بمروز وابدا يو يجيس الله يا مني بيكويسي أمني بمتلبكو إبيلي مبانغا نبيلي مسيمونو يجيس القرآن يو سيبقام بيهي ينغا بمروزا إنه كان غفورا رحيما. مجمع الله سبحانه وتعالى كفد مسني رمساسزي سينغا منابا مهنيزا kwebyo bye mwogera ne mubeera nga mukkiriza ne mutalemerayo kubeera nga mugamba nti Qur'ani bigambo biyiye, bwe munenenya ne mukkiriza ajja kubasonyiwa kubanga okuva edda musonyiyi ate musaasizi Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا الله تجامب abantu aba batakkiriza bagambanga nga beewuunya maali hadha rasulu nomubaka wa kikaaki yaakulu ttaama yemmere nga bwe tulya wayamshi fi laswaaqi n'atambula mu butale ng'anoonya ebyamaguzi nga naffe bwe tukola lawla unzila ilayhi malakun, singa Allah musirizza malayika fayakunu ma'ahu nadhiran, ne babeera nga ali ne malayika eyo nga bwe bajja batutiisa babiri. Allah subhanahu wa ta'ala alina bamalayika bangi, lwaki taleeseeyo malayika najja abeera ng'amuyambako, abeere ng'amuyambako mulimu gwaliko ogw'okutukoowola n'okututiisa ebibonerezo bya Allah bwe tunaaba tetukkiriza mu bulamu bw'ensi buno. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya okwewuunya nabbi we. Qur'ani bamaze okugyewuunya ne bagivuruga, ne bagamba nti bigambo ebyamuwandiikirwa ng'ate abamanyi okuwandiika n'okusoma bwe bamala ne babimusomera naye najja abitubuulira. Ate kati batambise nabbi yennyini kaleeta Qur'ani, ne bagamba nti mubaka wa kika kyali emmere gye tulya, n'abeera ng'atambula mu butale nga bwe tutambula ng'anoonya ebyetaago bye ng'omuntu. Allah nga baalina bamalayika abangi, lwaki teyamutumidde malayika ne babeera babiri, ne babeera nga batutiisa bombiriri, naffe ne tukakasa nti ddala avudde eri Allah. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز وبسيك نبامويرزا موانيكا agalimu ebyobugagga n'atasobola kgenda ng'atambula ng'anoonya ebyokulya ngaffe bwe tubinoonya. Allah alina amawanika mangi yagabira buli yenna amujeemera n'amuwulira. Kale ng'ono nabbi we yali badde amuwa amawanika g'ebyobugagga n'atabeera nga mwavu nga bw'afaanana. Ekyo nakyo bakyewuunya nti yabeera atya Allah nga yamutumye, n'abeera nga talina wajja ku byakulya, nga talina nsibo ya banka mwajja bya nsimbi okuyimirizaawo obulamu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya abantu abo okwewuunya
nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga bagamba nti singa abadde omugagga ng'alina amawanika wajja emmaali n'atabeera mu mbeera nga gy'alimu awo oba kalisa ekyo takunu lahu jannatun n'abeera ng'alina ennimiro allah subhanahu wa ta'ala ng'amuwadde ennimiro yakulu minha mwajja ebyokulya allah subhanahu wa ta'ala alina ebyobugagga bingi amalimiro gonna ge tulina mwe tujja ebyokulya yagatuwa ye ng'omubaka we lwaki tamuwa ennimiro n'abeera n'amasambo mwajja ebyokulya n'abeera nga tatambula mu butale nga ffe bwe tutambula mu butale nga tunoonya ebyokulya allah agamba nti waqaala adh-dhalimun abantu abo abalyaza amaanyi abantu abo abalemedde ku busamize boogera ebigambo ebitali bituufu nga bagamba bannaabwe abasazeewo okugoberera muhammadi sallallahu alaihi wasallama in tattabi'uuna bannange temuyina muntu gwe mugoberera mutuufu wa buvunaanyizibwa illa okujjako ffe tulaba gwe mugoberera rajulan mugoberera omusajja mashuuran eyalogebwa aliko eddogo abalimba bulimbi naye ng'entegeera yusi entegeera y'abantu aba bulijjo tasobola kubeera nti yeeyise nnabbi ava eri allah n'abeera nga mwavu nga ffe ng'anoonya ebyokulya mu katale gy'agula nga ffe n'abeera ng'anoonya ebyokulya n'abeera ng'anoonya ebyenfuna allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga gw'atubuulira lwaki tamuwa amawanika g'ebyensimbi n'abeera nga mwajja lwaki tamuwa amawanika n'abeera nga amuwa ensuku n'abeera nga mwajja omuntu oyo alabika nga obwongo bwe si butereevu abasazeewo mugoberera omuntu alabika nga omutwe gwe si mutuufu bwe batu bwe baalina endowooza yaabwe yali enkyamu انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله سبحانه وتعالى قام انظر تنلو لبي كيف ضربوا لك الأمثال انجر جبك كبيرك بفانا ينقبك يتوم لرو فضلوا نبابيران قبابوا لردلك باني مثل جاوي مجمة الزان تولي ملارو نبابيران قبلك الجرب كبيرا فلا يستطيعون نبتصور كبيران قبلك سبيل كبيرتوفو الله سبحانه وتعالى يبزل ماسو نبابيران قبما تزميو جاوين تملارو ekyo ne kibeera nga kibayinula ne batasobola kugoberera sabiila kubutuufu muhammadi yabaleetedde تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي يلير تكذبوا الله سبحانه وتعالى إن شاء السنغابي لا يقدم قواقرك الله جعل لك خيرا أصبر كتير ويرونجي بالسنغاني ببوغد من ذلك السنغا يرونجي ببزبرون بجا في السنغا الله كتير الدوين نميرو نجامي شوكريا سنغا الله كتير الدوا موانيكا نجامي بيوغاقا Allah subhanahu wa ta'ala gamba erinnaliro tukuzibwa asobola okukola ekyo n'abeera nga n'ebyo biboogedde asobola okuwa ebirungi ebisinga ebyo biboogeddeko n'akuwa jannatin amalimiro tajiri nga gakulukutira min tahtiha wansi waago al anhaaru emigga wayaj'al laka kusuuran n'akuteerawo n'amayumba amangi embiri ezirabika nti nnene n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuteereddewo amayumba ag'ebbeeyi ekyo allah kisobola mu buyinza bwe naye si bwe mulamwa allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akuteerawo embiri eza zaabu embiri eza ffeeza amalimiro amanene ebyo si bwe mulamwa omulamwa kubeera nti allah subhanahu wa ta'ala abagezesezza n'oyo omuntu gwe bamanyi nga musajja yakulira mu bo nga mulekwa alabo baba namukkiriza bwe banaagaana babeere nga bajja kakatako ekibonerezo kye بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل wabula ekibagaanya okubeera nga bakkiriza muhammadi sallallahu alaihi wasallama byasomesa si kubeera nti ndabika ye si kubeera nti ebigambo byayogera tebabitegeera wabula ekibagaanya ekyo okubeera nga bamukkiriza ne qur'ani obutagikkiriza kadhabu bisaati balimbisa nti ekiyama tekisobola kubeerawo singa obadde okibasomedde nga bulijjo bw'okibabuulira naye allah agamba nti waatadna twateekerateekera liman kadhaba bisaati oyo alimbisa ekiyama nti si kyakubeerayo twamutegekera bwe kiriba kitwambisa okubeera nga kizze oba bwe kiriba kibaddewo twamutegekera ku ssaawa eyo bw'ali baatuuseeyo saira omuliro oguyitibwa sair إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله سبحانه وتعالى قال أنت يومريروكو إذا رأتهم من مكان بعيد singa guli balengedde nga bakyali eri mu kifo ekyewala nga bagenda okuyingira
sami'u laha baliwulira nga guyina tagayyuban baliwulira omuliro ogwo nga guyina essungu nga guyina okuswakira okwesika ekyawaggulu olw'obusungu obungi bwalindirira dde abajeemu nga tegubalabako naye kati essaawa eno gulengedde nga bajja baligenda okuguwulira nga gulina essungu n'okuswakira nga gwagala okweyuzaayuzaamu olw'obusungu obunene wazafiiran bagenda kuguwulira nga gulina okwesooza n'amaloboozi amakambwe ennyo nga gubalindiridde okubaaniriza abo abaali abajeemu abali batakakasa nti essaawa ejja kubeerayo omuliro bwe guli balengera gugenda kuweswanta gugenda kubeera nga gwesooza gugenda kubeera nga gubalindiridde mu ngeri y'obukambwe. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا الله قام أن تسينغا بالبيرا بمزوك السوري ومبفو بفوندا من يانغا زومري فوندا بمزوك بيرا بسوسك وامو mulimu omuliro gwina payipo nga babatadde mu payipo z'omuliro Allah nga bwe yayogera nti fi amadin mumaddada waliyo omuliro oguli mu kika kya payipo empanvu nga Allah agenda kubeera nga abayingiza omwo abasaanikiremu mu bufu obufunda ate oluvannyuma basaanikireko. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idha ulqu fiha bali bewaza ulqu minha makanan dayiqa bwe balibanga basuuliddwa muliro ogwo mu bufu obulabika nti bugenda kubanga bufunda nnyo mukarraniina ng'ate basibiddwa emikono gyabwe bagisibidde mu bulago da'u hunaalika thubuura bagenda kutandika okukoowoola ebiwoobe nga bakoowoola ebiwoobe eby'amaanyi nti woowe nnyabo nzikiridde woowe nfudde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tugenda kubasiba emikono tubasuule mu bunnya bw'omuliro tubateeke mu payipo z'omuliro tubateeke mu nnyanga ng'ate emikono gyabwe gisibiddwa batandika okukoba ebiwoobe ebya buli kika. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti bamalayika bagenda kubagamba la tad'u al-yawma thuburan wahidan olwaleero temujja kuba kiwoobe kimu kyokka wad'u thuburan kathiran mukube ebiwoobe ebiwerako naye simujja kubeera nga muganyulwamu mu biwoobe byammwe wabula mujja kukaaba naye ng'okukaaba kwammwe tekugenda kubagasa. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل بقام بأذلك خير ومنتو ويتكي جاگندو كبيرام دي بونيرزي بيولي ديتو غيرا يالي بيرو برونجي أمنان دي جنة الخلد ياگندو كينجي الجنة يورو بيريرا التي وعد المتقون أي يرغاني السوابا دي بابا تدي الله كنو كونسي كانت لهم جزاء ومصيرا يجندو كبيرين بلايني مجابين جرابي بدو وابجنا omuntu oyo olabika nti okuyingira ejjana ey'emirembe yalibeera obulungi oba oli oweebiwoobe yalibeera obulungi okuddamu okwamangu nti ow'omujjana yagenda okubeera obulungi kale agenda okubeera obulungi nga naawe bwe waali agadde osaanidde kuno ku nsoobeere ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuwonya ebibonerezo by'omuliro. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. لهم بلبير بين فيها مجنى ما يشاءون بلكنا بلبا بيتازي خالدين غبغين كفير مجنى بتفا ممرين بننكو كان على ربك يشاربك الله سبحانه وتعالى وعدا غاندغان يجرغان سابكرزا مسؤولا إيران بالكثير وبير مدوازا وبجي سبان غبسبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار kabera ku dunya kuno nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga baba abawe birungi ku nsi ne ku akhira atabakingirize omuliro endagaano eyo buli kaseera babeeranga mu duwa zaabwe basaba edduwa eyo Allah batuukiririze endagaano yaabwe edduwa nnyingi nnyo eziri mu Qur'an eziraga nti abakkiriza basaba ejjana nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika ay Allah tukusabu tuwe ekyo kye watulagaanyisa ng'oyisa ku nnimi z'abatume bo. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba wal malaikatu taqul nga malayika nabo boogera nga bagamba nga beegayiririra kubakkiriza Allah bawejjana rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Bamalayika babeera beegayirira Allah nti abakkiriza ababadde muno mu nsi muno abakukkiriza abawejjana eyo gye bawalaganyisa tobokka ne bakitaabwe ne bazzukulu baabwe ne bakyala baabwe kubanga Allah yeggwe atakola nsobi ow'amaanyi atawangulwa.
edduwa nnyingi nnyo mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ziyatuteeramu eziraga okusaba ejjana ffe kennyini nga twesabira ejjana eyo gye yatulaganisa ate ne bamalayika ne babeera nga basaba Allah abeere ng'ayingiza abakkiriza abagonvu abali ku nsi kuno ejjana nga bwe tukirabye mu aya etali emu mu Qur'ani aya endala nnyingi nnyo Allah kyavudde agamba nti y'endagaano yo eri mu Qur'ani nga buli kaseera basaba ekyo ekyejjana abakkiriza abayingira ejjana babeera nga beesabira emyoyo gyabwe Allah abatingiriza omuliro w'ejjana. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الله سبحانه وتعالى قام ويوم الذكر نكو يحشرهم رواجين كبيران غابزوكيزا الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم ذكرناكو الله رواجين كبكونانيا وما يعبدون بكونانيا نيريو بباسين زانغاكو نكونسي من دون الله نبارك الله نبامسورا مغلوكا ربيران غابسين زامسانامو ربيران غابسين زنسوزي ربيران غابسين زنسامبو مزيمو نرubali Allah subhanahu wa ta'ala agamba ngenda kubakuŋŋaanya bonna bateeke wamu n'ebyo bye baasinzanga nabyo mbireete babeere nga babirabako fayaqulu Allah abuuze bino bye baasinzanga abantu bye baasinzanga agenda kubibuuza ng'agamba aantum adlaltum ibadi haulai mmwe mwabuza abaddu bange bano abantu bendaba wano Allah ng'abuuza bino ebyasinzibwanga ng'abibuuza nti mmwe mwabuza abantu bange bano mwe mubajja ku kkuba ettuufu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyajja okubasomesa am hum dallu sabil oba bo be baabwe ekkubo ne babeera ng'obwongo bwabwe baabalaga nti bino bye bituufu ebitonda okusinza baleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا bagenda kuddamu bano abasinzibwanga ebitonde ebyasinzibwanga bigenda kuddamu ekibuuzo Allah kyali babibuuzizza nga bigamba subhanaka erinnya lyo litukuzibwe era otenderezebwe n'amatendo g'amalungi makana yambaghi lana kyali kitugwanira n'akamu n'akeddagala an nattakhidha min dunika min awliya okubeera nti tuteekawo abasinzibwa atali ggwe okubeera nti ffe tusinzibwa ne tulaba ne tuleka ggwe okubeera nti ggwe olina okusinzibwa ekyo kyali tekitugwanira n'akamu n'akeddagala okubeera nti tusobola okuwabya abantu babeere nga basinza ffe baliko okusinza ggwe Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tekyali tekitugwanira mu nsi muno era nga tetusaanidde kubeera nti tuyinza okukikola tetwakikolerako ddala walakin naye ekizibu kyavaawa mata'tahum Allah guwabawo okweyagala ku nsi kuno ne bagaggawala Allah guwabawo obulamu obweyagaza n'obawangaaza n'obawa emyaka nga mingi ng'ate girimu obulamu obweyagaza n'okutiba balina ebigagga balina emmaali balina amafaamu balina abaana balina abantu abalungi balina ebyobugagga ebitayogerekako kyekyaleeta obuzibu kubanga era wakyogera dda nti omuntu ayitiriza okubula singa alaba nga takyalina gwe yeeguya kalla inna al insana la yatgha an ra'ahu istaghna ekizibu kyava kubeera nti wabawo ebyobugagga wa abaahum ne bakitaabwe n'obagaggawaza hatta nasu dhikra paka bebeerabira okujjukira bebeerabira n'okwebaza nebakwerabira nti naawe gy'oli nebeerabira Qur'ani nebeerabira nabbi Muhammad sallallahu wa sallam byasomesa ne batandika okubeera nti basala abantu banoonya obugagga ne basala abantu banoonya okubeera nga bakuuma obugagga bwabwe ne babeera nga bakola ebyambyone muno mu nsi kyekyabaleetera obuzibu Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo bigenda okuba ensonga nti kyali kitugwanidde n'akatono okubeera nga tusinzibwa era n'okugamba abantu babeere nga batusinza ne baliko okusinza ggwe naye ekizibu kyava okubeera nti wabayo ebibugagga bingi ne bakadde baabwe ne batandika okwerabira wakanu qauman buura ne babeera abantu ab'okuzikirira era baafa bazikiridde Allah subhanahu wa ta'ala nga tebamutegeera n'amateeka ago nga tebagategeera olw'obugagga bwe bali babatuusaako. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبوكم الله سبحانه وتعالى agenda kwolekera eri abantu abagambe nti ebintu bino bibalindisizza
ne bibalaga nti nno kye mwali mulina okusinza temwalina kusinza byo wabula nabyo bikakasa nti mwalina kusinza Allah ate si bye ebyabeera nga bibawabya wabula kwali kutegeera kwammwe okutono okubeera nti musinza ebitonde ne muleka okusinza oyo yabitonda kakati biibino ebitonde kaddabuukum bibyegaanye bima taquluuna ekyo bulijjo kye mwogera nga muli ku nsi nti sitaani yabakema fama tastati'uuna farqan temujja kusobola kusuusa kibonerezo kya Katonda yadde muneenenya ne mulaajana wala nasran wadde temujja kubeera nga musobola okubeera nga mutaasibwa wabula mugenda kubonerezebwa ekibonerezo kigenda kubeera nga kibakakatako teri agenda kubataasa kubajja mu kibonerezo waman yadlim omuntu singa akola obulyazaamaanyi minkum mumwe noziko tugenda kumukombya azaban kabira ku kibonerezo ekinene olwaleero gwali wategeera awuliriza Allah subhanahu wa ta'ala mu nkomerero ya aya yakutegeeza nti gwalemedde ku bulyazaamaanyi n'okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala yeggwe gwagenda okukombya ku kibonerezo ekinene nga ebyo bye wasinzanga amaze okubibuuza ne bibeera nga bikwegaana bigenda kukuyiwayo nti mu butuufu siffe abaali abatuufu b'okusinza era twali tukisaanidde kubeera nga tugamba abantu batusinze baliko okusinza gwe yatutonda wabula bwali bugagga bwe bwabayinula abantu ne bafa nga bakyamye ne baliko okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bakola ebintu ebinyiiza Allah mu bugagga bwabwe ne babeera nga babula Allah y'ensonga lwaki agenda kubabonereza ate abuleyo abulewo abeera abataata ate era nga tagenda kubajja ku bibonerezo bye. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك تتوات مربربر يقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين بطن بفيه إلو كجكو إنهم لا يأكلون بالين قبل يمري لا يأكلون بالين قبل يمري الطعام لا يأكلون الطعام بالين قبل يمري ويمشون في الأسواق بالي بتحمل من بطري ekyosin songa nyeje wekwasa nturukuba nabbi otambula mu katale nabbi Muhammad yemmere nga bwe balya fesitumanga ko mubaka yenna atalya mmere ng'abantu betumutumyemu atatambula mu butale nga gwe ababaka baffe bonna abasooka baali nga balya emmere nga bw'olya ate nga batambula mu butale nga bw'otambula waj'alna ba'dakum li ba'din fitna netufuula abantu ng'abamu eri bannaabwe bajja kuba bigezo omugagga ajja kubeera ng'afuna ekigezo eri omwavu n'omwavu ajja kubeera ng'afuna ekigezo eri omugagga omulwadde eri omulamu n'omulamu eri omulwadde omufuzi eri afugwa buli muntu Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi muno agamba waj'alna ba'dakum li ba'din fitna abamu abantu twabafuula bigezo eri bannaabwe tulabe onoosobola okugumira embeera gy'olimu n'oteegomba mbeera ya mulala onoosobola okubeera ng'osiima ekyo Allah kye yakufuula okubeera n'obeera nga tuwankawankana kiri Allah kye yakumma Allah subhanahu wa ta'ala agamba twakola abantu ng'abamu bigezo eri bantu bannaabwe abamu ne batasobola kubeera nga bayita ebigezo ebyo ne bafa nga Allah subhanahu wa ta'ala abajje mu kusaasira kwe Allah agamba nti abantu twabakola nga muli bigezo eri bantu bannammwe tulabe atasbiruuna mmwe munaagumiikiriza onoosobola okugumiikiriza gwe nabbi Muhammad bakulonze onoosobola okugumiikiriza eri abakunyiiza nammwe abantu abalondeddwamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama munaasobola okugumiikiriza ne mukkiriza nti Allah oyo gwalonze ne mumukkiriza n'abeera nga abasomesa Allah by'ayagala kale abantu ku nsi kuno ffenna tuwangala nga tuli mu madaala gamu naye Allah tusukkulumya amadaala abamu ne babeera nga basinga ku bannaabwe ekigezo Allah ng'ayagala atasbiruuna munaaba abagumiikiriza bwe mutaabe bagumiikiriza mu mbeera Allah gye yabateekamu mujja kubeera nga mufiiriddwa obugumiikiriza obwo era buyinza okukeera nga Allah subhanahu wa ta'ala mumunyiiziza nga abatadde wali ebibonerezo bye naye bwe munaagumiikiriza muyinza okubeera nga musasula empeera y'abagumiikiriza kubanga ali wamu n'abagumiikiriza yijjana wa kaana rabbuka basiiran Allah okuva edda nedda alaba abaddu be n'amanya nti bano bagumiikiriza bano si bagumiikiriza. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا باب بوغرا بتسوبيرا كبيرا تبجت تسسينكا نينشانغ لنكو القيامة رتوسي لولا أنزل علينا الملائكة سينغا الله سيزا جتوليز ملائكة غزيزة تبوليزا سسمون تبون تنغون محمد يقول لمفي أو بسيكونغا الله تليسز ملائكة نرى ربنا رواتي تكويرا بركتون دا وفيفيز كالماسو كماسو رواتي أتويكوي كجاتو بيرينغا تسمسارا تبولي لبيايا كلا aliko kututumira omwana yakulira muffe lakadistakbaru mazima abantu abo beetutte nga bakitalo nnyo beekuluntaza olwekuluntaza fi anfusihim myoyo gyabwe ne batuuka okubeera nga basaba allah ajjeyayi abaabeesomesereza oba taasobole kujja atume bamalayika eyo enkola si allah gy'akozesa mu kubeera ng'ayagala okuluŋŋamya abantu be abantu bano ab'omulembe gwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam abaali batakkiriza allah agambye nti lakad istakbaru abantu abo beetutte okubeera nti bakiwagi beekuluntaza nnyo ne bayitiriza fi anfusihim myoyo gyabwe waadawu utuwan kabira ne babeera nga balaze emputtu olulago olulabika nti luyitirivu nnyo obunene ne babeera nga tebasobola kugumira mubaka gwe babawadde baagalayo asingakaawo ya imma okubeera nti malayika oba allah yennyini yejjire ekitasobokera allah takikolangako يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة ورنقل bagenda okulaba nga bamalayika bazza bo bebasaba okubeera nti bajja babasomesa eddiini basose nabbi muhammad gwe baagala allah bagamba olunaku lwe mulira bazimalayika nga ziyingiddewo la bushra yaumaidin lilmujrimin tewagenda kubeerayo ssanyu lyonna eri abantu abaali ku nsi kuno nga beeyisanga bwe balaba abantu abaali abakyamu olunaku lwe mulira bazimalayika temugenda kuddayo kusekako ku bulamu bwammwe temugenda kuddayo kukomba ku kiyitibwa ssanyu wayaquluuna hijran bagenda kubeera nga bagambibwa hijran mahjuran abantu bagenda kubeera nga allah subhanahu wa ta'ala abeera nga abagamba ku lunaku lw'enkomerero bamalayika nti kizira okuddayo okubeera nti mulikomba ku ssanyu kizira okuddayo okubeera nga muligenda okukomba ku nseko olunaku lwe muligenda okubeera nga mulaba bamalayika temugenda kuddayo kulaba ku kiyitibwa ssanyu temugenda kuddayo kubeera nga mulaba ku kiyitibwa enseko olunaku olwo lugenda kubeera nga lubakeeredde lunaku lugenda kubeera nga si lwa kusiika binyomo lunaku lugenda kubeera nga kajjampuni abalagadde mu bbwa ku sayidi yammwe وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا الله قام أنت تجenda wali emirimu gyabwe gye baakola min amalin emirimu gyabwe gye baakola kuno ku nsaaba libeera nga bajeemu omuntu alifa nga teyinenyezza allah agamba emirimu gyammwe gye mwakola egyali emirungi kuno ku nsi tugenda kugirumbagana faja'alnahu tulyoke tugifuule haba'an mansura ng'olufuufu olufumuuka mu bbanga allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abo emirimu gye baakola egyali emirungi ku bulamu bw'ensi ne bafa nga tebenenyezza ne bafa nga tebakkiriza mateeka ga allah agenda kubeera nga tagiwa weeti yonna tegigenda kubeerako obuzito bwonna buyinza kubayamba bugigenda kufaanaganako nga enfuufu efuumuuka mu bbanga singa wali webaseeko mu nnyumba ng'oli mulwadde n'otunuulira mu katuli k'ebbaati ng'omusana gwaka olengeramu olufuufu olutambula mu nnyumba oba mu katuli k'eddirisa olengeramu ng'enjuba ebadde eyaka olufuufu olwo bayita haba'an mansuura olufuufu oluli mu bbanga omwo olubeera nga lusaasaanye lutambula teruba na weiti yonna n'emirimu gyabwe tegigenda kuba na buzito bwonna allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeeramu kaabasasulamu n'akamu n'akeddagala olw'obujeemu bwe baalaga أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة abantu abaliyingira ejjana yawmaidin ku lunaku olwo khayrun bagenda kubeera nga bali bulungi mustaqarran nga bali mu butebenkevu obw'ekika eky'ekitalo wa ahsanu maqilan nga be balina eggandaalo erisinga okubeera eddungi ne bagenda okubeera nga balina ebiwummula ebirungi abawarabu balina ewaabwe mu ssaawa ez'ettuntu kye bayita alqailula nga bamaze okulya ebyemisana bagenda ne bagandaalako kale allah subhanahu wa ta'ala ababuulira nti abagenda okufuna eggandaalo eddungi abagenda okufuna ebifo ebirimu obuweweevu ebifo ebirimu obutebenkevu ebifo ebirimu okuwummula okw'emirembe beeba abagenda okuyingira ejjana
bagenda kuba mu bifo ebirimu obutebenkevu ate ebifo ebirimu ekuwummula okw'emirembe nga tewali abataataaganya. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء الجكر olunaku eggulu lwe zigenda okweyasaayasa bilghamaami zibeere nga eggulu zonna zibeere nga zifuuse emiryango bilghamaami zibeere nga n'ebire byonna bivuddewo eggulu zonna nga zeeyerudde naye nga zatiseyatise zifuuse emiryango nga Allah baagamba mu aya endala nti fakanat abwaaba zirifuuka emiryango egiyitamu bamalayika nga bakka kuno ku nsi nga bwe yagamba nti wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa bamalayika bagenda okubeera nga baveeyo waggulu mu layini zaabwe nga bajja eri Allah subhanahu wa ta'ala gyali babalagidde okugenda ne Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga bagenda ku lunaku olulabika nti lugenda kuba lwakulamula wakati w'abaakola ebirungi n'abaakola ebibi. Abaakola ebibi Allah abasasule ekiikula gyamu, abaakola obulungi Allah abawejjana. Allah agamba jjukira olunaku eggulu zigenda okweyasaayasa gifuuke emiryango bilghamaami n'ebire bibeere nga bivaawo ng'eggulu zonna ziri kyera omuntu bw'otunulayo olengera bamalayika nga bakka wanuzzila almalaikatu malayika zigenda kubeera nga zikka mu layini tanzilan olukka zibeere nga zijja ku nsi empya. Allah subhanahu wa ta'ala gyalibeera aziragidde okugenda zibeere nga zituuka mu bbaliro. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atubalanga nazo weeziri ziraba. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba almulku obufuzi yawmaidin ku lunaku olwo alhaqu wannama ddala lirrahmani bugenda kuba bwa Allah. Ku lunaku olwo tewali muntu agenda kwetantala kumulonda kubeera chairmani oba okubeera kabaka oba okubeera pulezidenti w'olunaku olwo, wabula agenda kubeera ng'asaanidde mu mazina agannama ddala yoyo yekka Allah subhanahu wa ta'ala. wa khashat al aswaatu ng'amaloboozi gonna makkakkamu tiriyo muntu asobola kubeera ng'asitira eddoboozi nga Allah waali. Fenna tugenda kuba bakkakkamu ng'obufuzi tukkiriza nti wano Allah talina kuvuganyizibwa ku bufuzi bwe. Oyo omusaasizi asaasira abamujeemera kuno ku nsi n'abawa ekyokulya n'asaasira abamuwulira Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi ayina okusaasira okubuna. Yagenda okuba omufuzi owannamaddala ku lunaku olwo olugenda okubeera nga lukuŋŋaanyiza amajinni n'abantu ne bamalayika n'ebisolo. Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okuba chairman waalwo, yagenda okubeera omufuzi owannamaddala ow'olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala yekka. wa kana yawman ala alkafirina asiran. Olunaku olwo lugenda kubeera eri abaafa nga bakafiiri nga sirwa kusiika binyomo. Lugenda kubeera nga lunaku luzito ddala nnyo, tebagenda kulufunamu ssanyu n'akamu n'akeddagala. Tebagenda kuddayo kulaba ku nseko mu bulamu bwabwe, tebagenda kuddayo kulaba ku kiyitibwa ssanyu mu bulamu bwabwe, wabula nga Omuganda bw'agamba nti kajjampuni aliba abalagadde mu ggwa. Obudde obwo bugenda kubeera nga bugenda kubeera eri abatali bakkiriza bugenda kuba buzito nnyo. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم jjukira olunaku olwo ya'uddu adh-dhalimu agenda kulumwa omulyaza amaanyi eyafanga musamize eyafanga mulyaza amaanyi eri amateeka ga Allah nga teyeenenyezza ebyo bye yakola kuno ku nsi ebyanyizanga Allah. Agenda kuluma ala yadaihi, agenda kuluma engalo ze, agenda kubeera nga yeeruma engalo. Yakulu nga bw'ayogera ng'agamba ya laitani zinsanze nze ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, singa nateeka n'omubaka nembeera nga neetadde awali mubaka nga tutambulira mu kkubo lye limuze n'omubaka. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omutakkiriza yafa nga teyeenenyezza agenda kwegomba tisinga mu bulamu bw'ensi yeeterawo ekkubo lyabeera ng'atambulirako nga lyekkubo ly'omubaka lye yaleeta n'agaasinga natambuliranga wamu n'omubaka mu kkubo lye limu nga byatubuulira byenkola byatugaana nga sibikola. Essaawa eriba yakwejjusa ng'omuntu aluma obujiji, essaawa erigenda kuba nga yakwejjusa ng'omuntu aluma engalo ze. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ategeeza wano ewaffe ekyo kisoko mu bawarabu omuntu okuluma engalo kubeera kwejjusa, nga wano ewaffe omuntu bw'agamba nti ozikubamu engalo n'ozikubamu ne zaaka ng'embeera ebadde ekutuukidde mumbe kwenamuseetuuse ku nnyoge, naye nga okulaajana kwo tekugenda kugasa okubeera nti olyejjusa nti singa walina omubaka nga mutambulira mu kkubo lye limu, obudde obwo okwejjusa tekugenda kugasa. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Ya wailata agenda kuba ekiwoobe nti nga zinsanze nze, laitani singa nze lam attakhidhu fulanan khalila,
singa gundi oyo saamufuula mukwano gwange ku bulamu bw'ensi kubanga ku bulamu bw'ensi eno buli muntu alina mukwano gwamuwugula n'amugja ku kituufu n'amulagira okwambala ennyambala enkyamu ng'ate ennyambala entuufu agimanyi n'amulagira okweyisa mu nneeyisa etali ya buvunaanyizibwa songa enneeyisa y'obusiraamu agimanyi agenda kwejjusa nti singa gundi oyo saamufuula mukwano gwange ku bulamu bw'ensi eyandeetera obuzibu. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني مبتوف مkwano gwange yasingira ddala okumbuza ani zikiri n'ennebabira okujjukira Allah n'olunaku lw'enkomerero baada idjaani songa ate obujulizi bwali bumaze okunzijira n'okuyiga n'okutegeera nti waliyo olunaku lw'enkomerero kiki enteekwa okukola. Omuntu oyo yeyambuza mukwano gwange gwe nafuula munywanyi wa kaana shaytaanu lil insaani hazuula ate nga sitaani mugimanyi bulungi eri omuntu ku lunaku lw'enkomerero egenda mwabulira egenda kumwegaana egenda kumuvaamu ebeere ng'eyo yerwanako yokka ate bagambe nti siyalinze yababuza wabula myoyo gyammwe gye mwabuza siina kyenja bagasa mu maaso ga Allah ate nammwe timulina kimujja kungasa wabula ffenna tunywerera olugendo tugenda mu muliro. Omuntu sitaani singa emala okumusuula mu kizibu Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti sitaani egenda kweyambulula egenda kwegaana ekuleke ng'ozikiridde wekka oleke okugyekwasa. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول ومبكى جند الجنبا كنا كلن كمريرون على بابان تبي abakkiriza abasiraamu abaali kuno ku nsi nga basiraamu nga bakubi ba bitabo abaali abakkiriza kuno ku nsi nga basiraamu nga balaguzi abaali abakkiriza ku nsi kuno nga basiraamu nga beeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa agenda kubalaba ku lunaku lw'enkomerero nga batwalibwa mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala mubuuze nti ate bano abasiraamu nga batwalibwa mu muliro gwe nabbi oyogera ki ku bantu bo. Waqala rasulu omubaka agenda kwogera agambe ya rabbi katonda wange inna qawmi mazima abantu bange abo boolaba ddala kituufu bantu bange kulwokubanga tugenda kubeera nga tulina obubonero kwe tulabikira nti twali basiraamu nga bwe twakyogerako mu ayo etali emu nti abasiraamu bagenda kuzuukira ng'ebiyungo bwe baafunirangako obuyizo bya njawulo okwawukana n'ebibiina ebirala kale tugenda kubeera nga tulabwa nti tuyali basiraamu olwawuzi gye twafunanga nga tusaala naye olw'okubeera nga kyamukisa mubi wasaalanga naye ng'olina ebintu ebirala byokola ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza nabbi abantu bo nga bagenda mu muliro kiki kyava ku kitabbu ki. Yaqaala rasulu mbaka agenda kugamba ya rabbi katonda wange abantu abo inna qawmi mazima abantu bange ddala nkakasa bange naye ekizibu ittakhadhu baafuula hadha alqur'ana eno gye nabaleetera baagifuula mahjuran ekifulukwa. Qur'an eno baagifuula ekifulukwa nga tebakyagikolerako. Qur'an eno nga balaba tekyabasaanira ne beeyita abantu ab'omulembe abaagala amateeka amalongooseemu ne babeera nga beenyigira mu kulya riba ne babeera nga beenyigira mu bwenzi ne babeera nga beenyigira mu kutunda emyenge n'okuginywa ne babeera nga beenyigira mu kulya ebisiyaga ne babeera nga beenyigira mu mize gyonna egitajja ne babeera nga beenyigira mu busamize obwali obufumbekeddemu amannya g'abasiraamu bahaaji andi haaji amannya ago agalabika nti tegalina buvunaanyizibwa haji andi haji gundi haji fulani abantu abenyigira mu mbeera eyo evvoola obusiraamu ng'ate bakimanyidde ddala nti ebintu ebikolebwa Qur'ani tebibaagala Qur'ani tebikkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agenda gannabbi agenda bbawaako obujulizi nti ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Qur'ani yange eno baagifuula ekifulukwa ne babeera nga Qur'ani tebagikozesa okuggyako ku nnyimbe ne babeera nga Qur'ani tebagikozesa okuggyako nga basoma khatima ne babeera nga Qur'ani tebagikozesa okuggyako nga waliwo edduwa naye ekitali ekyo nga tewali asobola kujjamu tteeka libeere nga limulungamya kuno ku nsi wabula nga bajjamu byakulya singa babaawo emmere wabula nga bajjamu byakweyagala singa babaawo okugulawo omukolo nga basoma bujjakisi kusoma busomi kubeera nga bagulawo nadduwa na Qur'ani naye nga tebeebuuliridde naki kye basomye ku mukolo ogwo. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti nabbi alibawaako obujulizi ti Qur'ani baagisuula muguluka ne babeera nga balyamu ndye naye nga tebakolera ku biki ku mateeka galimu. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
wakadhalika bwekityo ja'alna likulli nabiyyin bwe twatondera buli nabbi ng'alina okuva edda aduwan baaduyi abalabe be minal mujrimina mwabo abantu abeeyisanga obubi kuno ku nsi mwavangamu abalabe b'abannabbi okuva edda nedda baayinanga abalabe baabwe naawe muhammadi olina okuguma mu bano abantu abaliwo olwaleero ojja kufunamu abalabe baabajja okuyigganya n'okubuzaako emirembe wakafa birabbika hadiyan allah waakumale nti yagaba obuluŋŋamu wanasiran ate ye mutaasa allah ajja kubeera ng'awa obuluŋŋamu baana abayagadde era ajja kutaasa eddiini ye ejja kutambula wadde ng'abantu abasinga obungi tebagyagala. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا وبتكرزين وغند الناس الله غاتبولي لanga bagamba لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة سنغا قرآن ينبجي مسيرزو مرungi gumunetaka aya netaka sura kubanga Qur'an eno yakko okuva ku ggulu ery'omusanvu okujja ku ggulu ly'enseeno ng'ezze mu kitole so ng'ate okuva ku ggulu ly'okunsi okujja kuno ku nsi yakkanga munajjaman yakkanga aya okusinziira ku nsonga eyabangawo oluusi nekkasuula okusinziira ku ngeri eriwo oluusi nekkanga aya esukka kwemu okusinziira ku mbeera eyalingawo allah agamba nti abatakkiriza batuuka ekiseera ne beekwasa kyebitabo ebyasooka nga tawureetu wa injiiri n'ebirala byakkanga jumlatan wahida byakkanga mu holoseero kitole nebitaka aya lwaki Qur'ani tesenga ebitabo ebyasooka nayo nekka kitole omulundi gumu nga binne waabyo ebyakulembera allah agamba eyo si nsonga kadhalika ekyo twakikola bwe kityongese aya oba suula linusabbita bihi fuadaka tusobole okunyweza omutima gwo n'enzika ey'ekika ekyo kubanga bwe wabaawo ensonga eguddewo n'olindirira obubaka ne bukka ensonga eyo ebeera ng'erinyweza omutima gwo obeera nga buli ssaawa bakubuuza ekibuuzo kibeera nga kikulemye okwanukula n'olindirira message n'eva eri allah subhanahu wa ta'ala osobola okubeera ng'oli mugumu nnyo n'ogamba omuntu yenna akubuuzizza nti lindako obudde bwonna nja kwanukula kubeera nti ensonga eyo ebeera ng'eyanukulwa ekyo kinyweza omutima gwo nekyongera okukakasa omuntu abaddemu n'okubuusabuusa nti ddala oli nabbi wa allah kubanga obubaka obufunira mu kifo kyennyini nga balaba warattalnaahu tartiilan twassa Qur'ani eno olussa allah subhanahu wa ta'ala agamba twagissa olussa nga tugissa mpolampola osobole okubeera ng'ogikwata bulungi osobole okubeera ng'ogitegeera bulungi ate omutima gwo gusobole okunywerera ku nsonga kubanga ejja kujja ng'ewagira buli kibuuzo ekikubuuziddwa ng'olina obuvumu olina weweesigamidde olina ky'osuubira okuva eri allah ate ne kikka ne kibeera nga kizze okwanukula ensonga mu budde bwayo mu kwanukula ekibuuzo mu budde obutuufu. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل tebalina kifaananyi kye bajja kukuleetera mu maaso go nga baagala okuwakanya ekyo ky'obasomesa illa okujjako ji'naaka bilhaqqi ffe tujja kukuleetera amazima ag'enkukunala wa ahsana tafsiran n'okunnyonnyola okusinga obulungi okusinga okwabwe kakati nga okusinga okwabwe allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatulaga mu surati yasin omusajja yajja n'eggumba erisebbuuse n'atandika okubeera nga alinyiganyiga nga lisebbuuka lyemulungulira mu maaso ga nabbi nga bw'amubuuza nti nabbi buki otusomesa njagala otunuulira eggumba lino man yuhyi al-idhaama wa hiya ramiim ani aligenda okuzuukiza amagumba ng'eggumba lino nga gonna gasebbuuka nga lino bw'oliraba aya nakkanekka ngezze ji'naaka bilhaqqi tukuleetera ekigambo ekyamazima ekisinga ekifaananyi ekyo sseruganda kyakkubira wa ahsana tafsiran ng'ate kirimu okunnyonnyola okumatiza okusinga obulungi kuno okukwe kwalina okubuusabuusa nga allah yamugamba kul muddemu omugambe yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra ajja okuwa obulamu eggumba ero ly'onyiganyiga yoyo yalitandikawo olubereberye ajja okusobola okuliwa obulamu so si gwalirabye lino okusaawa zino allah subhanahu wa ta'ala kyagamba li kifaananyi kye banaakuleeteranga okwagala okuwakanya ekyo ffe kyetukuleetedde twekijjanga kuleeta amazima ag'enkukunala ate n'obunnyonnyofu obusinga ku ekyo ye kyayagala okubeera ng'amenyana ky'amazima. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
alladhina yuhsharuna ala wujuhihim abantu ab'ekika ekyo bajja kuzuukizibwa nga bali bakululwa ku byenyi byabwe bagenda kubeera nga babakulula babawalula babatwala mu jahannama ila jahannama nga babatwalira ku feesi zaabwe nga bagudde nga bw'osikambula embuzi n'egaana okugenda mu muliro kubanga okugenda mu muliro abantu tebagenda kugendayo na mirembe abamu bagenda kugendayo nga bamaze kubakuliga khuzuuhu fakulluuhu mumukwate mumusibe ثم الجحيم صلوه ممسوليو أبلا الله سبحانه وتعالى أجينا كبكيكا كمجيجري أبلا أجينا كسبيني كونو ناما بورو أبلا أجينا كبكوا تنبوهم فبابوي أبلا أجينا كبيران غابا سكامبولان غابا قد كتا كبغايو كييجيو مليو الله أجان تجينا كبكو نانيا نينغا تبا ولا تبا سكامبولان تبا سكيلا كبيني بيابو إلى جهنم أولئك أبان توابو شر مكان بلجينا كبا نيكي فيشبي وأضل سبيلا ناتبي بان توابو لكوبو كنكونسي نبابيران تبارو نما بابا سمسا nga beefudde bannampulira zibiri. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الله سبحانه وتعالى يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم aliko kubeera ng'ateribuka kubanga banne baakola omulimu abaagumusookamu naye abeere ng'agumira kwabo. Allah agamba walakad mazima ataina Musa twawa Musa alkitaabu ekitabo kyaffe yali Tawrat wajaalna maahu akhaahu Haruna wazira ne tumuteekako muganda we eyali ayitibwa Haruna nga ye muyambi we okubeera nti Musa alayhi salaamu yali ng'ayogera ng'ananaagira oluusi ebigambo ebimu byasikattiranga awo ng'ayingirawo obutereevu muganda we Haruna yali ayina olulimi nga bw'ayogera amatiza ng'ensonga agiggusa n'ogitegeera ng'ayingirawo ng'ataputanga abantu bategeera omuganda we kyabadde ategeeza agamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amaze okutuma Musa yagamba nti nyina ekizibu ku lulimi naye Allah njagala onnyambe ne muganda wange Haruna huwa afsahu minni lisaana bw'ayogera omuntu ategeera bulungi nga tewaliiwo kyayinza na kubuuza. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa muganda we Haruna nga ye muyambi we agenda abeere ng'alambulula ensonga ye poyinti ebeere ng'egguka ebeere ng'etegeerekeka. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا twabagamba nga tubasindise Haruna ne Musa nga bagenda wa idhaba mugende ila alqawmi alladhina kazzabu biayatina eri abantu abalindisiza amateeka gaffe nga Firawo yabakulembedde fadammarnahum tadmiran abo bonna twababetenta olubetenta ne tubazikiriza oluzikiriro olwannamaddala ne basigala kubeera nga basomwako mu byafaayo. Jukira ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح ذكر abantu bannu lamma kadzabu ar-rusul bamaro kulimbisa abatume baffe aghraqnahum twabazikiriza n'amataba waja'alnahum netubafula linnasi aya eri abantu abaliddawo nga kyekyamagero kyekyokulabirako kyekyekisampo kye balina okubeera nga bafuna abajeemu nti bakuzikirira nga bannaabwe abaali abawulize bakubeera nga bawona mu lyato ng'abantu bannuhu bwe baawona. waatadina lidhalimina adaban alima twateekerateekera abali azamanyi b'amateeka ga Allah ekibonerezo eky'obulumi. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعادا ذكر بعاد غمغانا وهود أبتمدوامو وثمود ذكر بثمود غمغانا وصالح أبتمدوامو وأصحاب الرس نابان توابين رزي وابنائي وباجمير النبي وابن بمنين لنين بمسورة مرزي وقرونا ذكر نميرين بين ذلك جايتا وكثيرا جارمين جبت دكبور لوانو. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكلا أبونا بتوزة كنينيولا ضربنا له الأمثال توجانا تبقبير بفانني وللنبي يجانا باليتي يوكرا بلا كنت بنان مجوكري مجوكري أبات باغوني غبجا بقبير بفانني وبيبي يوكرا بلا خير أبجيمنا أبوليزي وكلا تبرنا تتبيرا bonabo twabazikiriza ng'oluzikiriza nabana abantu bobeerinda abanagaana okukkiriza abakuraishi abawarabu nabo babeere nga batwala ekyokulabirako kubanga enkola ya Allah tegenda kukyusibwamu. Allah subhanahu wa ta'ala yamala ddokiisa nti abajimu bakuzikiriza abanaaba abawuliza abanaaba abakkiriza bagenda kubeera nga bawunyizibwa. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
وقد أتوا جكرا abantu bano abawarabu abakujemedde bulijjo bayita على القرية كبيالي بيازكريزوا التي أمطرت مطر السوء بياسنيسوا كنكم يالينجي ياما ينجا بيالي بيا سودما نبكم بيا بانتو بالوط وابالي انجلسي agabawarabu bayitanga wonga bagenda okusubula Palestine ebyali bya Allah subhanahu wa ta'ala yamala okuvunula ensi eyo ekyali kitunudde waggulu kitunula wansi oluvannyuma ate nayiwako n'amayinja agaliko amannya ga buli muntu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abawarabu bayitawo naye tebafunamu kyakuyiga. Afalam yakunu yarawunaha abantu abo tebalaba bintu ebyo butya bwe twazikiriza abantu abo mu busungu obw'ekitalo bwe baneyisa obubi nabo tebasuubidde nti tuyinza okubazikiriza mu ngeri ng'eyo bal wabula kaanu la yarjuna nushura abantu abo tebasuubira nti bajja kukuŋŋaanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ababala. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك ببقتم لأن بقول النبي محمد يا بانتو بابا وربو بقو إسان ومازو يتخذونك تبقفور منتوا بفنانيزوا إلو كجاك هزوا بقفور چنتو چوك سكريري چوك جريغا لبقام هذا الذي بعث الله رسولا يونن من نفسك تندقوا مدين تجمو بقا وقفي لبابوزي چبوزي چونغ بقى نبقى منجري يوكو جريغا نوبتا كلاباو إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد ليضلنا كبزكتنا تبولي زدر محمد أن آلهتنا تجيكم سنم غفتك تبدي تسينسو كفد نبججاوي لولا أن صبرنا عليها السنغة تبدي بغميك لزاكوغو مسجابدا تبزا ومسجابدا تجاكو الدين يابا كتاب السنغة تبدي بغميك لزاكوكا وغرو الله قام وسوف يعلمون kiribadda kibagenda kutegeera hina yarawuna al'azaba nga bamazuukula bakukibonerezo man adallu sabila ne yali ayina ekkubo erirabika nti lyali lyabubuze. Muhammad ye yali omubuze babbo be baali ababuze bajja kukirabanga naye bamaze kulaba ku bibonerezo ebirabika nti tebigenda kuba byangu gye bali. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت ولبوتيا جكرمبولي من أويو اتخذ إلهه afudde katonda we gwagoberera muwamateeka hawaahu nga kwagala kwa mutima gwe gwafudde gwajja okugoberera afa anta takunu alaihi wakiilan gwe Muhammad osobola okuba ku muntu oyo ng'ojja kumulondoola obeerenga omukwata amateeka ga Allah tekijja kusoboka. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم نانجي تحسب روزا أن أكثرهم تبسنغوا بنجي يسمعون بوللا أو يعقلون ببتجيلا. الله سبحانه وتعالى قام النبي محمد جموت وكزيو كبيرانغا فدي katonda wamateeka kwe kwagala kw'omwoyo kwe kwagoberera buli kyayagala kyeyekolera oyo tosobola kubeera ng'ojja kusobola okumulondoola omukwasa amateeka oba olowooza nti abasinga obungi bawulira bakutunuulira naye tebawulira aw yaqiluuna oba olowooza bategeera bakutunuulira naye tebategeera inhum abantu abo tebali kirala illa okujjako kal an'ami bafaananira ddala nga bw'olaba ebisolo bal si ekyo kyokka hum adallu sabila bo be basinga n'okubula basinga okubula ensolo bazisingirira ddala okubula mu kkubo ettuufu kubanga teriyo nsolo nsajja erumbagana nsajja ginnewaayo oba egyegomba naye abantu baabula ne batuuka okubeera nti batuuse ku ddaala omusajja okwegomba musajja munne omukyala okwegomba mukyala munne babuze ne babeera nga bayiseewo n'ebisolo webibulira oba webyandikomye. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر ربك تلبى إلى ربك ركتوندا إلى ربك إتولا تنولا نورا بركتوندا جل جلاله كيف مد الظل انجل كجابيرانغا awanvuyamu ekisiikirize ne bukeera enkyanga okiraba kikomeeri kikusinga obuwanvu ate ne kijja ne kiyimpa wala ate enjuba bwekudda wakati n'obeera ng'okirinnyamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti gwe omuntu owa bulijjo tosobola kutunuulira butya Allah subhanahu wa ta'ala engeri gy'awanvuyamu ekisiikirize ekyo. Walau shaa singa yali ayagadde laja'alahu yalibadde asobola okufuula ekisiikirize ekyo
sakinan nga kiri wamu tekyeyongera buwanvu ate tekyeyongera kubeera nti kimpawala ne kibeera nga kiri ku ngeri y'emu kwe kitebenkeredde. Ekyo kitegeeza ki? Ekisiikiriza okubeera nti tekitambula kitegeeza nti obudde bwali badde nga buli bumu, nga ssaawa bwe zibeera misana buba misana enjuba nga teri budde kuziba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa nali njagadde ekisiikirizo ekyo naali badde nkikola sakinan nga kitebenkedde mu kifo kimu, tekyeyongera buwanvu tadde kimpawala nga kiri ku mbeera emu. Soma oluvannyuma Allah yasalawo kibeere nga kitambula kisiikirize nga kitambula, agamba nti ja'alna shamsa alayhi dalilan, twafuula enjuba ku kisiikirize ekyo nga kyekibeera kigenda kiragirira ekisiikirize kitambula okusinziira ku wanjuba, ng'enjuba ye mukama waakyo, ng'enjuba bwedda eno ne kidda eno, enjuba bwedda wakati n'okirinyamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno twafuula wanjuba oyo nga yalagirira ekisiikirize butya gye kirina okudda, butya gye kirina okubeera. Allah subhanahu wa ta'ala mu kifaananyi ekyo yali ayagala okulaga nti yakyusakyusa obudde, yatambuza wanjuba, n'abeera ng'atambuza enjuba eyo n'ekisiikirize ne kibeera nga kirondoola wanjuba. Bwe kibeera ng'enjuba wali egwa kibeera kiwanvu, bw'ebeera wakati wano ng'ekuli mu kawompo n'obeera ng'okirinyamu, kitegeeza nti Allah gwe tolaba bw'alina amaanyi agatambuza enjuba eyo, n'abeera nga buli ssaawa ekituukakyuka obudde butambula ne bugenda. Yayagala abeere ng'akutegeeza okutambula kwa wanjuba n'ekisiikirize ekyo nga bwe kitambula, ng'akutegeerezaamu nti eyo enkyusakyusa maanyi ge, okutambuza wanjuba maanyi ge, bw'okutunuulira ekisiikirize bwe kitambula oba otegeera nti enjuba etambula, maanyi ge okubeera nti atambuza enjuba. Okutambula kw'enjuba kitegeeza ajja kubeera ng'akyusakyusa ekiro n'omusana. Allah subhanahu wa ta'ala enjuba eyo atugasa nayo nnyo nga ffe abakkiriza, kubeera nti buli lwekyukakyuka bwetyo tubeera nga tuyigirako okubala ebiseera by'esswala, n'omanya nti akati ekisiikirize bwe kibeera bwe kiti esswala eba eyingidde ate n'esswala eba efulumye. Allah subhanahu wa ta'ala bwonna buyinza bwe. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Soma oluvannyuma ekiseera kituuka, qabadnaahu ekisiikirize kino tugenda nga tukitwala tukiwumbawumba ilayina ne tukizza gye tuli qabdan yasiira, mpola mpola nga tugenda tukitwaliriza. Obudde bugenda okuziba ne kibeera nga nakyo tekikyalabika, Allah akitutte kivuddewo. Naawe Allah subhanahu wa ta'ala bw'otyo bw'ojja ogenda ng'omuvinga ng'akutwala mpola mpola obulenge ekisiikirize. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي الله جعل لكم الليل يباتondera ekiro libaasa nga kyambalo, obudde bw'ekiro abantu babubeeramu basobola okukoleramu bye batasobola kukola budde bwa misana kubeera baba bambadde ekyambalo ky'ekiro, ng'Abaganda bwe bagamba nti eriyita ekiro ne kabaka yeetikka. Ekiro ekyo kibeera kyambalo ng'abantu basobola okukoleramu ebintu eby'omutawaana oba ebintu ebirungi bye batasobola kukolera mu budde bwa misana. Wannawuma Allah subhanahu wa ta'ala yabakolera otulo subaata nga kwe kuwummula kwammwe omuntu bw'abeera akooye ne yeebakamu agenda okudda engulu ng'ate alina amaanyi mapya. Waja'ala an-nahaara Allah yabatondera obudde bw'omusana nushuura nga budde bwa kusaasaana kubeera ng'abantu banoonyaako okulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waja'alna an-nahaara nushuura, twabakolera obudde bw'emisana nga budde bwa kuzuukira. Obudde obw'ekiro muba mwebase nga mulinga abafudde, obudde obw'emisana ne bubeera budde bwa kuzuukira kudda ngulu buli muntu kubeera ng'akola ng'anoonya ngadde eno ngadde eri ng'atawuka anoonya ekyokulya. Allah subhanahu wa ta'ala akubira ekifaananyi ky'okufa nti bw'obeera weebase obanga afudde ate emisana bw'ozuukuka obanga azuukidde. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti ge maanyi ge omuntu asobola okubeera ng'atunuulira ebintu ebyo alabe nti Allah yatutondera ekiro n'atutondera mu kiro ate okwebaka, ate n'atutondera omusana gubeere nga tudde engulu tubeere nga tusobola okunoonya ebyokulya. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي الله أرسل سندك الرياح إن بيغا بشرا غزينا مولدا مرونجي بين يدي رحمته مماسوغا إن بيغا يكستا الله كجانغا ينكوبا إن بيغا يسوكا نتويتاكو etumanya nti enkuba egenda okubeera nga Allah gitusiza erimu okusaasira ku ebimera bigenda kumera, ebisolo bigenda kweyagala, ebiwuka bigenda kweyagala. وأنزلنا لفتوسا من السماء كفا برما أمز طهورا متكفو مبيرنا مصبور وكويتكوزانا كوكم بيجا منينغو يزامwe مبيرنا مجاك كويريو كونغونيريو مودا مبيرنا مسينزا الله نمري باتكفو.
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti amazzi ge tussa linuhyiya bihi tusobole okuwa nago obulamu baldatan maitan ekitundu oba ekyalo ekibadde kifudde ng'ebintu byako byonna bikaze wanuskiyahu Allah agamba wanuskiyahu mimma khalaqna an'aman tugenda ne tunywesa amazzi ago ebitonde byaffe bye twakola naddala ng'ebisolo wa anasiyan kathira n'abantu njolo abantu bangi nnyo mu byabo bye twakola n'ebisolo biyitirivu ebyo bye twakola n'emikono gyaffe tubinywesa ku mazzi ago n'osanga nga ebisolo biri mu kweyagala binywa n'abantu bali mu kweyagala nga banywa. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Allah gantu walakad sarrafnahu mazma Qur'ani tuzze tujinyonyola kawumvu n'akagabulitteeka ne tulisoggola bainahum wakati w'abantu abo basobole okubeera nga bategeera ffe kye twagala liyazakkaru basobole okwebuulirira fa aba aktharu nnaasi naye abantu abasinga obungi baganye illa kufuura okuggyako okugoberera obukaafiri bwe basanga bakitaabwe batadde mu nsi muno. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا singa twali twagadde laba'athna twalisobodde okusindika fi kulli qaryatin mu buli kibuga oba mu buli kyalo nadhiran omutiisa waakyo. Allah subhanahu wa ta'ala obusobozi abulina buli disitulikiti ogisindikamu omutiisa abeere nga wanjawulo ng'ayawukana n'owa disitulikiti endala nga ba RDCs. Allah kyali asobola okubeera ng'akikola naye yasalawo abeere ng'omutiisa ajja okubeera ng'atiisa abantu b'omulembe ogusembayo ye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayagala akkirize atayagala agaane. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين تجزاك النبي محمد يقول لا بتكريزا وجاهدهم بهم bakoleko kaweefube oberengwa onyikira nnyo mu bantu abo okubasomesa ng'oyita mu Qur'ani yaffe eno gye tukuleetedde erimu obuluŋŋamu jihadan kabiran kaweefuba ow'amaanyi nnyo ng'olumye n'ogw'engulu obeere nga obajjukiza omaleyo n'ag'omu buto tobalekerayo bajjukize balambululire ayagala akkirize ayagala agaane. Tetujja kutuma mu buli kyalo nabbi twasalawo okutuma gwe nga gwojja okubeera nabbi asembayo mu bannabbi baffe bonna be twatuma gwe beera ng'okola kaweefube ng'obajjukiza na Qur'ani eno tugivaako yokka kaweefube eyo abeere nga w'amaanyi obeere ng'omalayo amaanyi g'omu buto obeere ng'osomesa abantu eddiini eno abanayagala bajja kukkiriza abatayagale bajja kubeera nga bawakanya balindirire ekijja. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي يوي الله مرج البحرين آتبول النيانج برناز سينكا نموشوون بشمو هذا عذب فرات ديناي ايمو اينا مزا مرون جاغنيو يبوانغ تقريم نمنيو وهذا ملح أجاج غاتين دالينو منيو كارالا وميتريبو ومكامبو ومكوكاوا نكاوا Allah nazisinkanya mu kiwumvu kimu nga gwatunula olaba ennyanja eriemu naye nga ziri bbiri mu kumanya kwa Allah. Waja'ala bainahuma barzakhan n'ateeka wakati w'ennyanja mu kiwumvu ekyo ekimu ejjigi ng'emu tesobola kubeera ng'erumbagana ginne waayo. Wa hijran mahjura n'ateekawo olutimba oluwugula eno okubeera ng'etabangula amazzi g'endala. Allah subhanahu wa ta'ala akubira abawarabu ekifaananyi nga balaga obuyinza bwe nti ennyanja eriiso ly'oggwe ng'omuntu wa bulijjo liyinza okugirengera mu kiwumvu kimu ng'eryemu naye ye ng'amanyi nti ziriwo bbiri emu erimu amazzi amalungi emu erimu amazzi ag'omunnyo naye nga tewali esobola kubeera nga eyingira mu ginne waayo okubeera ng'etabangula amazzi g'endala n'abeera nga yateekawo ogusenge n'abeera nga yateekawo ogutimba ogukugira emu okuyingira mu ndala. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي الله خلق من الماء بشرا يتوندا ومنتونغا مجا ممزبوزي فجعله نسبا نامتيره ايكانا بيرانغا منيكتاوي نينا نابانا بي abo nabeeranga abategeera bulungi bakkiriza okubeeranga abatakiriza kubeeranga abawasa
n'aba abatamukkirizibwa kubeera nga abafumbirwa n'abeera nga abategeera wasihran n'amuteerawo n'obuko ate basobole okumanya nti bano bawasibwa newaffe bano tebawasibwa oba bano bawasibwa bano bafumbirwa tubafumbirwa. Allah agamba yabateerawo abantu yabakola nga abajja mu mazzi n'abateerawo ebika n'obuko. Wakana rabbuka qadiran, Allah okuvedde ebintu byo byonna yajja nga abigereka mu ngereka erabika nti yentuufu Allah subhanahu wa ta'ala. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله abantu basinze bitali Allah ما لا ينفعهم bitayinza kubaleetera kibagasa ولا يضرهم ate kitayinza kubakolera kabi. وكان الكافرون على ربه ظهيرا, bali okuvedde abatakkiriza nga bayambi ba sitaani eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kumenya amateeka. Sitaani emenya amateeka nga abakaafiri bayamba ku sitaani ku kumenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك تتواكتنا بالنبي محمد يكجكو إلا كجكو مبشرا وجوريتا مولدا قسني سابنا كريزان تبجكو ينجر الجنة ونذيرا ناتنوريتا مولدا قسني سابنا كريزان تبجكو ينجر وميو. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل bagambe ma as'alukum zisina chemba saba alaihi kumulimu kuno kwendiko kubasomesa n'okubatuusaako obubaka bwa Allah min ajrin peera yonna nti mbasaba mubeerenga munsasula illa okujjako man shaa oyo aba ayagadde okubaayo kawaayo ng'akawaayo an yattakhidha ila rabbihi sabilan okweteerawo eri katonda we ekkubo ly'anaayitamu okumusiima n'abeera ng'awaayo ssente nga agiwaayo ku lw'okukulaakulanya eddiini nga ekyakikola lwakussaawo ekkubo Allah ly'anaamusiimiramu ekyo omuntu wa ddembe naye nze nga ku mulimu gwange sibasabaako mpeera. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل ويسجميرنغا بومونتو امدde ku ddiini ya Allah oliko okusagaasagana toyugana weesigamire kuoyo ala alhayyi oyo omulamu alladhi la yamuutu atajjaffa wasabbih bihamdihi tenderezanga nnyo amatendo ge kumakya n'olweggulo wakafa bihi bidunubi ibadihi khabiran kikumale nti Allah amazambi g'abaddu be agamanyi bulungi ge bakola mu kyama ne mu lwatu ye tasaana kubeera ng'agabuulirwa. Bw'oba olina ezzambi lye wakola oba watta muntu, bw'oba olina ezzambi lye wakola oba oli musamize naye ng'abantu obalaga nti oli imaamu mulungi, bw'oba olina ezzambi lyokola ng'okuba ekitabu ng'era okimanyi nti ekigambo ekyo ky'okuba Allah tasikkiriza, bw'oba okimanyi nti olina ekintu kyonna ky'okola ekya haramu tekyetaaga Allah kubeera ng'abuulirwa, ebintu byonna bitukola nga byonoono Allah abimanyi bulungi era mukenkufu ku byo abaddu be bonna bye bafa benkana. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الله يقول القرنسي يفتكزان تبوساني دوك سنزيرو مسجميري وما بينهما يتون دبيري وكتب القرنسي في 6 أيام منكم كاغا ثم استوى على العرش ويمر منكم كاغو كتون القرنسي ناغيندا كو عرشين ينكنا ناتيريرا الرحمن يو الله مساسزي فاسأل به سبانغا نيونيري نيريونتي الرحمن khabiran kubanga yasinga okumanya ebintu byonna byonna mukenkufu ku byo obeera ng'osaba Allah wo ng'okozesa erinnya Rahman oyo alina ekifo ekibuna kuno ku nsi abeera ng'asaasira oyo amujeemera n'oyo amuwulira oyo omukkiriza n'oyo omukafiiri kuno ku nsi atutwalira mu linnya eriyitibwa Rahman takusosola fenna atugabira kyenkanya ate oyinza okusanga nga atya Allah kuno ku nsi mwavu okusinga oyo atamutya oluusi ne kibeera nga kyennyume kyekyo Allah wano ku nsi ffenna atutwala kyenkanyi tatusosola wadde nga ku lunaku lw'enkomerero agenda kukozesa erinnya eriyitibwa Rahim eritegeeza nti agenda kutunuulira abo bokka n'eriiso lye ery'ekisa abaali bamuwulira ate atunuuliza eriiso ery'obukambwe abaali abajeemu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kuno ku nsi musabise nnyo erinnya Rahman khabir fas'al bihi khabiran
tusabise erinnya eryo eriyitibwa Rahman kubanga Allah muteekufu mu kumanya embeera z'abantu be mu kumanya embeera z'ebitonde bye. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم سنغبا بابا بدوا بدو اسجدوا للرحمن مفونا من الله يوم ساسزا كسوسولا كنكون سنغا فناتي سچنكانيا بمجملا نابا مجملا mumuvuna miriko muberenga mumusinza muberenga mulaga obwetowazibwa mu ebyenyi byammwe mubiteekeko ku ttaka. Qaalu bagamba abatakkiriza wamarrahmani yali warrahmani gwe gwotugamba oyo alina ekisa ekibuna. Anasjudu lima ta'muruna oyagala tuvuunamire Muhammadi oyo gwotulagira rahmani wo tubeerenga tuleka bakatonda baffe bajjajjaffe be twasanga batuteereddewo nga bulijjo betusaba oyagala kutubeera ng'otuwugula. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wazaadahum nufuura obwo ekyo nno ne kibongera okuddukira ddala wali okutegeera amateeka ga Allah olw'okubeera nti bo balina ensinza yaabwe ne bagaanira ddala okubeera nga bavuunamira Allah subhanahu wa ta'ala yayitibwa Rahman ne babeera nga bajeemya olw'ebyo bye balina bajjajja bwe babateerawo. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tabaraka alladhi linnya liritukuzibu oyo Allah ja'ala fi samaa'i yakola mu ggulu eyo n'awanikayo burujan yawanikayo agamunyenya ag'amaanyi ge bayita ga sseŋŋendo abazungu ge bayita ga planets. Allah subhanahu wa ta'ala oyo yagawanika eyo mu bbanga mu bwengula ffe gye tutalaba naye ng'abalina ebyuma eby'amaanyi bagatunuulira ne bagalaba ne balaba Allah subhanahu wa ta'ala tekinologi kwe yakozesa mu bwengulu eyo ow'amaanyi ng'agantu ago gali eyo mu bbanga gadduka mu kudduka okw'ekika ekyawaggulu nga geetooloola wanjuba. Wajaala fiiha sirajan mu bwengulu eyo n'atukolerayo ng'eriyo ettaala etumulisiza kuno ku nsi ne tubeera mu buddo bw'emisana nga buli omu alaba kyenkanye oyo omujeemu n'oyo omuwulize bonna nga beeyisa kyekimu nga beenulisisa kyekimu ku wanjuba. Wa qamaran munira n'atutondera n'omwezi ogwo ogujja ekitangaala kyagwo ku wanjuba ne gubeera nga gutumulisiza obudde obw'ekiro ne tubeera nga tusobola okubaako bye twekolera. Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye litukuzibwe eyakola ebintu ebyo nga talina muyambako. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هو الذي الله جعل الليل والنهار يتutondera ekiro n'omusana khilfatan nga bigenda bisikiragana omusana biguvaawo kiro najja liman arada an yazakkara ekyo kimala bumazi omuntu bw'akitunuulira bw'aba ayagala okwebuulirira n'okutegeera amaanyi ga Katonda kubanga ekiro bwe kitambula gw'oba otambula omusana bwe gujja gw'oba ozze ekiro bwe kigenda gw'oba ogenze ekiro n'ennaku bwe zigenda ziwera kiba kitegeeza nti naawe olwo ebbanga lyo liggwayo ogenda. Omuntu singa atunuulira ekiro n'omusana nga bimukolamu omulimu naye yalibadde abikolamu emirimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa obadde okitegeera ng'oyagala okwebuulirira ekiro n'omusana byabikumaze singa obadde oyagala okubeerako nga weebuulirira n'amateeka ga Allah ne weddako aw arada shukura oba omuntu ayagala okwebaza yalyebazizza kubanga kiro bw'agenda atambula musana najja ne bigenda nga byemulula bwe bityo. Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde ajjukirwa era yalibadde yeebazibwa kubanga osanga atayina nvi nga zizze atayina baana ng'obazadde atayina bugagga ng'obufunye kiro musana bw'agenda atambula aba akukolamu omulimu ng'alina byakutwala nawe walibadde okola kaweefube ekiro ng'olina emirimu gy'okoleramu n'omusana ng'olina omulimu gy'okukoleramu mwegyo emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala sikulwanga ebiseera bigenda kujja kiro abeere ng'akuwaako obujulizi ne musana abeere ng'akuwaako obujulizi nti wamweyisizaamu bulungi kubanga ffenna tuli bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن abadduba Allah musasizi Allah agenda kubogerako wano empisa zibeeyisamu ku nsi obalabira kuki alladhina beebo yamshuna abatambula muno mu nsi ala al ardi nga batambula ku nsi ya Allah kuno haunan mu ngeri ya buvunaanyizibwa
batambula nga tebagenda nga basaatuuka ate tebagenda nga basooba batambulira wakatikati mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa waidha khatabahum ljahilun singa abalina amagezi amatono n'entegeera entono bagezaako okwogera nabo nga baagala okubajerega qaalu salaaman bo baddamu ebigambo ebireetawo emirembe wabula bo tebagwayo kibina ku kibi bo bwe babeera nga abayaaye n'abayaga n'abagwa mu ttuluba eryo nga baagadde okubasoomooza n'okubajerega bo boogera ebigambo ebiteekawo emirembe teboogera bigambo bifaanagana na byabwe bw'abanga amuvumye ye tamuvuma wabula ye amugamba ebigambo ebirabika nti birimu emirembe emyereere abo be baddu ba Allah batambula ku nsi kuno mu ngeri eyo ey'ekimpowooze batambula nga batambula n'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa n'obwotwaze naye bwe babeera nga balina ababalumbaganye nga amagezi gaabwe tegakkaanya nabo nga balina ebigambo eby'okubajiriga bo boogera bigambo bya mirembe byokka. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين رابا بدوا الله اجتنب اشرا الله كابوغرا balabira kuki yabituna lirabbihim ekiro mayumba gaabwe basulanga sujjadan wa qiyaman berekerezaayo akaseera mu tulo twabwe yebudde bw'ekiro mayumba gaabwe ne bavunamako ne bayimirirako ne balajjanira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abaddu be abazukkako eyo ekiro ng'abantu beebase ne babeera nga bo bazuukusa okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba mu aya endala nti inna naashi'ata allayli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila. Allah subhanahu wa ta'ala obudde bw'ekiro akakuggulu erisooka n'abuuzaani eyeegayirira mbeere nga musonyiwa ani ansaba mbeere nga muwa naye ng'abantu abasinga obungi beebase agamba nti abakkiriza ebitendo byabwe ekiro beerekereza ku tulo ne babeera nga bayimirira n'ebyenyi byabwe ne babiteekako wansi ne balaajanira Allah waabwe. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربوا وابدوا الله بوغيرا ولكسيرا غبغامبا مدوازاوي ربنا اي الله ربنا اصرف عنا اي الله تكسغو توني وتوغلكو عذاب جهنم يكبرزو چومريو جهنم ان عذابها مزن يكبرزو چومريو جهنم كان غراما كانوا كفدا غشجا كبيرا وچالوبيرا kijja kubeera abantu nga kibakwata nga sibakukivaako nga kijja kubeerako obutabavaako obutabakenderizaako obutabawummuzaamu tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otutaasa omuliro otuwonye omuliro otuwonye ekibonerezo ekyo kiwateekerateekera abatakkiriza. إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها mazina ekibonerezo ekyo saati mustaqarran wa muqama kiri nnyo okubeera nti gy'ogenda okulya ekibanja n'obutaka kiri nnyo okubeera nga gy'ogenda okufuna obutebenkerero obutagenda kubaamu kalungi eyo obutebenkevu bwayo sibuliimu kalungi embeera yaayo ey'okubeerayo ogenda kubeera mbi nnyo si kyekintu omuntu kye yali badde yeenyimirizaamu nti gy'agenda okuwangaalira si kyekifo omuntu kye yeenyimirizaamu nti gy'agenda okufuna okubeera ng'atebenkerera embeera yaayo si nnungi. Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa embeera y'omuliro jahannama erabika nti abalibeerayo tebagenda kubeera na butebenkevu tebagenda kubeera na kweyagala mu bifo byabwe. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا bakkiriza beebo إذا أنفقوا babeera nga bawaayo mu kkubo ya Allah lam yusrifu tebadiibuuda ne bayita bwe bandikomye ne basigalirawo walam yakturu ate tebakekkereza nnyo okuwaayo ekyo kitajja mu nfuna yaabwe wakaana baina dhalika qawama babeera wakati awo nga we bayimiridde bawaayo ekyo ekibajaamu nga tebeemazeeko ate tebakoze ekyo kitabaweesa kitiibwa. Omusajja abeera nga mugagga ku kitundu n'abeera nga ayagala okuwaayo ssente ng'ajjayo bitcoini n'abeera nga tasobola kubeera nga anoonyaamu empapula ate mu coini ng'anoonyaamu buno obuliko engege n'ente. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omugagga bw'abanga akuwadde ewaayo okusinziira ku bugagga bwo takusabye kubeera nti owaayo weemaleko ate takugambye nti waayo ekyo kitakujaamu ng'okekkereza olwo okutya okwavuwala. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين رابدوا الله بيبو لا يدعون مع الله إلها آخر بيبت السنزا بكتون دبرانغ ببتسك الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس تبت منفينا تبت ميقوى منك التي حرم الله الله بيزيز كتكن كنسي تبت بالنابي تبت ميجاب النابي الله بيزيز كبيرانغ جتوا إلا بالحق يكجا كبتو مويوكو كمزوكا كتبوا كمزمان تكنين كتبوا emeyo jittibwa bagitubuliranga mu hadith n'agamba nti abantu basatu balina okuttibwa omuntu ayawukanye mu ddiini ye n'ava ku ddiini l'isiraamu n'agenda mu ddiini endala omuntu abeeranga mwenzinga mufumbo Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekibonezo kya kuttibwa n'omuntu abasse muntu munne naye abeeranga attibwa naye abatali abo tebattibwa olw'okubeera nti ensonga ettisa tebeerawo ntuufu ennambulukufu Allah subhanahu wa ta'ala agamba omukkiriza tatta mukkiriza munne omukkiriza tatta muntu yenna okujja katta omuntu oyo aba akakasireko ensonga eyannamaddala mu mateeka esaana okubeera nga bw'ebeerawo attibwa abakkiriza wala yazinuuna tebenda omukkiriza tabeera nga yeenyigira mu bikolwa eby'obwenzi oba byonna ebiyinza okumuleetera obwenzi waman yafalu dhalika omuntu akola ekintu ekyo n'agatta katonda bakatonda abalala n'abeera nga yeenyigidde mu kutta abantu banne n'abeera nga ayingira mu bikolwa eby'obwenzi n'abeera nga alumbagana abantu mu ngeri etabo bya buvunaanyizibwa waman yafalu dhalika yalqa athaman omuntu akola ebintu ebyo yeerinda okubeera nga ajja kusisinkana ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala olw'obwononefu bwe yakola kuno ku nsi abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala amusasula يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Allah subhanahu wa ta'ala agamba yudha'afu lahu al'adhabu omuntu ow'ekikeekye yeeyisizza obubi kuno ku nsi n'abeera ng'asinza bakatonda abalala ng'abagatta ku Allah n'abeera ng'atta abantu banne ng'abalanga bwereere n'abeera nga yeenyigira mu bikolwa eby'obwenzi Allah subhanahu wa ta'ala agamba ku lunaku lw'enkomerero yudha'afu lahu al'adhaba Allah agenda kumwongerezaamu ebibonerezo eby'ennyongeza yawma al-qiyama wayakhludu fihi muhana muwangaalize mu bibonerezo ebyo nga munyomuufu talina katiibwa konna nga atunula anyoomebwa mu bibonerezo mwali إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا كجكو من تاب omuntu aliba yeenenyezza wa amana n'abeera nga akkiriza wa amila amalan salihan n'abeera ng'akoze emirimu emirungi oluvannyuma lw'okubeera ng'abadde akola emirimu emibi naye n'abeera ng'agivaako ne yeenenya faulaika abantu ab'ekika ekyo yubaddilu llahu sayi'atihim Allah agenda kubasangulako ebibi byabwe bye baakola nga tebannaba kwenenya hasanaatin abeere ng'abawandiikako ebirungi ebyo byokka bye balibeera nga bakola biri ebibi bwe bajjanga okukola Allah agenda kubisangulawo abeere ng'ebirungi by'okola byokka byagenda ajjuza wali we yasangula ebibi byo wa kaana Allahu ghafuuran rahiman Allah okuva musonyiyi okukusonyiwa ekyo tekimuli mu lusozi rahiman ng'ate musaasizi kubanga ekisa kye kibuna bw'obeera nga weemenye yadde nga watta abantu bangi bw'obeera ng'obadde mushrikun ng'obadde olina amasabo naye n'ofa nga weenenyezza ng'ebyo birese Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti asonyiwa ate era musaasizi ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Allah subhanahu wa ta'ala agamba waman taaba omuntu yenna beyiinenya wa amilan salihan akola emirimu emirungi فإنه يتوب إلى الله متابا mazima aba yeenenyezza eri Allah olw'enenya olwannamaddala singa omuntu ayeenenya olw'enenya olwannamaddala olwasikyaddira aba yeenenyezza eri Allah olw'enenya Allah lwagenda omusonyiwa olusonyiwa olwannamaddala nga tagenda kumuvunaana biri bye yakola nga taneenenya والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين رابوا أبكرزا
la yashhaduna zuura tebabeerawo mu kubeera nga bawa obujulizi obw'obulimba. abakkiriza tebawa bujulizi bwa bulimba singa babeera basabiddwa obujulizi. wa idha marru billagwi singa bayita mu bifo ebirimu emizannyo, naddala emizannyo nga gyalwali tegirimu kubeera nti eri Allah ofunamu empeera. marru kiraman bayitawo okuutwe mu ngeri ya kitiibwa ng'eyo tebataddeeyo liiso, tebabeera ng'ebyo babikuba nkoto ne bagenda ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebinaamusanyusa gye babeera bo beeyunira. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا بكروا بيبو إذا ذكروا بآيات ربهم سنغ ببيرانغا بجكزدوا متيكا الله واب سبحانه وتعالى لم يخروا عليها tebage kunkalizako tebabiranga bagetwalirako ng'abantu ab'ekitalo summan ng'okwefuula bakiggala batawulira wa umyanan n'okwefuula bamuziba batalaba. amateeka ga Allah bwe babeera nga bagamba basomedde baggula amatu g'okungulu ne munda ne baggula amaaso g'okungulu ne munda ne batabeera nga beeraze nga tebageewuguusirizaako babeera nga bagawulira bulungi babeera nga bagalaba bulungi kikegagamba naye ne batabeera ng'abo abeewugguusa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza bannamaddala amateeka bwe baga basomera tebeewugguusa we gali nti tebawulira tebabeera nga beewugguusa nti tebagalaba wabula bateekayo ebirowoozo ne babeera nga baawuliriza era bategeera Allah kikyayagala. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين ربوا يقولون أبكرزا bagamba mu dduwa zaabwe omuntu wano olina okwekebera olabye ku byonna bye tuzze twogera ebitendo kumpi 8 Allah byazitaamenya kubakkiriza weekebera olinako bimeka. waliwo ebyempisa z'obuntu waliwo empisa gy'olina okweyisaamu gwe ne wakati wo ne Katonda wo ng'omusaba gwe kakasa nti mu bino ebyogeddwa bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa obulamu bimeka by'okolako. mulimu ebidduwa nga Allah byatugamba kati ng'edduwa eno abakkiriza bagisaba bagamba batya rabbana hablana beba balajana abakkiriza mu bitendo byabwe nga bagamba ai Allah tugabire min azwajina okuva eri bakyala baffe wa dhurriyatina ne muzzadde lyaffe qurrat a'yunin ekkula eri amaaso gaffe amakulu ebintu ebitusanyusa ku maaso gaffe abaana babeere nga betuzadde batusanyusa. eriyo omuntu azaala omwana naye nga yejjusa nti ya rabbi nazaala kikino nga mbutuufu yazaala omwana zonto. naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abakkiriza basaba Katonda abawa abaana banabasanyusa ku maaso gaabwe. abakyala abanabasanyusa singa baba batunuddeko. eriyo omuntu yawasa omukyala nga naye mbutuufu bwamutunulako nga tamulaba yejjusa nti nagwa natomera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza babeera nga balajanira Allah nti ai Allah tuteere mu bakyala baffe tuteere mu baana baffe otugabire okubeera nti tubamatira abaana baffe abasanyusa amaaso gaffe bwe tuba tubatunuuliddeko nga kyekyo twebaza Allah ne tugamba nti Allah yatuwa alhamdulillah waj'alna lilmuttaqiina imaman ate otufuule eri abata Allah nga ffe basaale ffe bannambeemu okubeera nga ku kyalo kwe tuwangalira abantu batumanyi nti ffe abate Allah ffe basaale ffe abate Allah ffe abantu ab'ekyokulabirako. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك abantu abakkiriza abakola ebintu ebyo kumpi bitendo 8 byazaayogeraku mu aya ezitulembedde yujzawuna be bagenda okusasulibwa alghurfata zigorofa amadaala aga waggulu kubanga abantu balibeera mu jjana abamu balirengera bannaabwe nga bwe tulengera emunyenye emirimu emirungi nga gyabawanika waggulu. abantu ab'ekika ekyo betwogeddeko bagenda kubeera nga bali mu madaala aga waggulu eyo mu jjana eza waggulu bima sabaru olw'obugumiikiriza bwe baalaga kuno ku nsi. wayulaqawna fiha tahiyatan wa salama bagenda kusisinkanayo ebiramusa ebirungi ate n'emirembe Allah subhanahu wa ta'ala gyali bateera mu jjana zaabwe. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها bagenda kubeera mu jjana
emirembe n'emirembe nga tebagenda kufulumamu hasanatu mustaqarran wa muqama ebyo nno byebifo ebisinga okubeera ebirungi okulyayo obutaka n'obutebenkevu obulimu eddembe Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byebifo ebyegombeka okubeera nti omuntu olyayo poloti okubeera nti omuntu ofunayo obutaka okubeera nti omuntu gy'ogenda okufuna obutebenkevu obusinga okubeera obulungi obutali buli obutebenkevu obw'emitawaana egy'omuliro. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل bagambe ma ya'ba'u bikum rabbi katonda wange talina kyasalwa kummwe singa mubeera muganyu okubeera nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tabafaako Allah subhanahu wa ta'ala talina nnyo kyasalwa mubeera nga musazeewo okubeera nga muli bajeemu mweteefuteefu okubeera nga abatuusaako ebibonerezo bye ng'ate tasaliddwa lawula du'aukum singa si kusinza kwabo abali mummwe abatono Allah kwasinziira okubasonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde nga tabafaako ng'abaleetera ekibonerezo ekibazikiriza okubamalawo naye bano abatono abali muno mummwe nga basinza nga balajana Allah subhanahu wa ta'ala kwayisa ekisa kye n'abeera ng'akyatusonyiye n'abeera nga tatuzikiriza naye agamba nti singa tusiba n'abatono nze sirina kyenfaayo sirina kyensaba kummwe abangi abaganye okukkiriza fakati kazzabtum kubanga mwalimbisa dda amateeka temukyayinza kubeera nga mukkiriza fasawfa yakunu lizaama kale kiribadde ki essaawa biriba etuuse mugenda kukinnyonnyoka ekibonerezo ekigenda okubeera nga tekiriiko kusaaga ekibonerezo ekijja okubeera nga kigenda bakakatako kyemutagenda kubeera nga musumattuka